neyanziza MC neyanzeni guest of honor abategesi Mbeja mukulu wa Mukiibi ne baartist bonna aba graduates ne bakadde baffe mwenna nsanyuse nnyo nange okubeera wano olunaku luno olumazeeko ebyewungula badde nsaba Bebaziiza Mariam tumukubireko mu bugalo. Tubadde mu bintu bino nga bwewamulidde bwasoma background yange nga bizibu bwe twatandika okukuba music ng'eka toyogerayo nti nkuba bidongo bayinza okukuba kibooko toyinza kyagala naye olwaleero ate kino ate kisusse mbadde nsaba abazadde abazaala abaana bano newaweera nabo ku bugalo. Kakati ekyo nkyogera kuba ndi musanyufu. Kakati olaba abayimbi bangi, ennyimba nyingi, radio nyingi, TV nyingi, n'ebyo byonna bikwatagana na entertainment okusinga. Bw'oba ne radio oba ne TV toyinza kusoma birango kuva ku makya nosoma amawulire n'ozibya obudde. Naye wabeerawo obuntu nga buno, komedi, muziki, emizannyo, abantu obawummuza ku bwongo n'obawummuza ne bafuna n'ekyokukola ekirala. N'olwekyo nakyo ekyo tukikubireko mu ngalo. Kati ebbanja ffe tulirina afe abakola ebintu bino nga bw'owulidde mukulu wabe bw'agamba nti ekigambo discipline, tukulembeze discipline bannange. Abantu batwogerako abasinga si birungi sayidi ey'abawala abakyala, nammwe mweddeko kuba ate nammwe mwe nakazadde mwe kyakulabirako. Olwawo n'abaami naye naffe abaami tugezeeko okwetereeza tujjukire gye tuva neki kye twagala. Sirina bigambo bingi nnyo, nsinga kuyimba nakuba mulere, siri politician. Mbasabira mwenna mubeere nti ki mukola kimusomeredde ate muyambe ne ku balala, emirimu gyo gijja kulabika naye baagala ki professionalism. Kati tubadde tukola ebivvulu, olaba oli n'atimba stage, saagala munyiigire, stage nnungi naye ate production nga yagyerabidde. Akati kiba kibi nnyo ekyo kibeera ddala kibi. Baartist abamu tugatule ebintu bibiri, recording ne performance. Recording kyangu kuba bw'osobya oddamu, naye ate performance toyinza kugaa nti munsonyiwe badde kino nkikozeeko ennedda, owulidde tewali excuse. N'olwekyo banoonya perfection. Buli kantu konna kemukola nga group oba omuntu omu mwena mukakolere wamu. Bwe musiba mwena musibe, so si kusiba ate olina atagala. Ebintu bwe bityo. Okuyimba bulungi nnyo neera mukuyige abasobola okusoma music musome oba mubuuze kuba basinga. Oyinza okuba ng'olina oluyimba lw'oyagala orekodinge, bw'ondeeteramu kaddemo nonga mzee Matovu obadde ompa amagezi ki, saagala ssente lwamanyi ojja kumpa credit yange nange nsanyuka nti ako nalimu nenkola bwenne bwendi. Naye totya nti nja kubba oluyimba lo ndwagaza ki, nekuwa buwe magezi nti wano nno wandibadde okola ki. Kati abasinga tuyimba Luganda naye oyinza okukuba kyetukozesa nti mbogo, awawangaala n'otawangaala, awaggumiza n'otogumiza, olwo terubeera luki. Kati ng'ekigambo nze akwagala olusi Luganda, nze akwagala nze nkwagala. Tutereeze tunyumire olulimi lwaffe, tutereeze. Waliwo abalala abaagala oluzungu kubanga mwe muyimba Luganda. Kati bwassaako Michael Jackson
n'omubuuza Michael Jackson yali agamba ki, but the song was good. Kati ansanga eyo oli music is a universal language. Bweyimba waluka kwa waluki oli